Obulamu bwaffe abaana Adamu tubutambuliza mu kunoonya okumanya n'okutegeera okuva eri abo abasukkulumu mu kumanya ebitendo by'eddiini. Olwo tutereeze mu nneeyisa n'engeri gye tulina okweteekerateekeramu olunaku lw'enkomerero n'okulamulwa ku ngeri gye twatambuzaamu obulamu nga tukyali ku nsi. Kaakati bw'abadde akulembeddemu okusaala Juma ku Masjidi Rashid ku Kaleerwe wano mu Kampala olwaleero, Sheikh Yasir Abdallah ng'asimbuliza ku nsomesa ya Nabbi Muhammad akuutidde abasiraamu okufuula emirimu emirungi mikwano gyabwe kubanga ensi tewali nsonga lwaki ebeemazaamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu yatugamba nti awwalu ma yufariqu al-abdu ba'da mawti maalu, tekisooka okwawukana eddala ku mwana Adamu nga yakamala okufa bw'ati ye maali gy'amaze ebbanga lyonna ng'akola. Bakugjamu engoye ze ez'ebbeeyi kubanga zigenda kubeera nga zitwalibwa abasika, bakugjamu essaawa yo, bakugjamu buli kirungi ky'olina kubanga bagenda kubeera nga bakiwa abagenda okubeera nga bakusikira. Kati Imaamu yalaba tinatunuulira mu bantu bonna ng'abantu bafuula abantu ab'emikwano gyabwe balina ebintu bye baagala bye bafiirako, naye nagenda okulaba ng'ebyo byonna byawukana n'omuntu oluvannyuma lw'okufa. Netunuulira ng'ate omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba amusobozesezza n'afuula emirimu gye nga gy'emikwano gye ebirungi, tekigenda kubeera nga kimawukanako ila yawmil qiyama. Sheikh Yasir abasiraamu ku Masjidi Rashid abategeezezza nti emmaali n'obugagga ebibeemazaamu ku nsi kuno tebirina kifo mu maaso ga Katonda, ng'ebyo byokka bye baakola mu linnya lye n'ekigendererwa ky'okwejjuza bye biribalibwa. Ra'aytu kulla wahidin mina nnaasi, nalaba abantu bonna yas'a fi jam'i hitaami dunya, ng'abantu balwana nnyo okubeera nga bakuŋŋaanya edduniya eno, bakuŋŋaanya ssente, bazimba ebizimbe, babeera nga beeyagalira mu bintu by'ensi, bawasa abakyala bangi n'ebifaananako bwe bityo. Tetuyinza okugamba nti omwana Adamu byegomba okubeera ng'awangaaliza obulamu bwe mu byo. N'agamba nti naye oluvannyuma lw'okubeera nga bakola emmaali eyo empitirivu, thumma yumsiku, emmaali eyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba basaasidde ne babeera ng'ate bagiremera okubeera nga bagigabayo mu kaseera Allah subhanahu wa ta'ala w'abaagalira babeere nga bagaba mu mmaali eyo. N'agamba nti fata'ammaltu fi qawlillah, neefumiitiriza olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yatugamba mu Qur'ani, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq. Byonna bye mukuŋŋaanyizza, byonna bye mweyagaliramu, byonna by'oyinza okulowooza nti olina, yanfadu, bigenda kubeera nga biggwaawo, naye wa ma inda Allahi baaq. Ekyo kyonna ky'onooba waddeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kijja kubeera nga kisigalawo. Abasiraamu abeesigamira ebitonde ebirala ebitali Katonda okubamalira ebizibu byabwe, Sheikh Yasir abawadde gaabwo okubyesalako kubanga zambi ddene mu maaso ga Katonda. Yagamba nti ra'aytu kulla wahidin mina nnaasi, nalaba abantu bonna obulamu bwe bwewangaliramu nga ya'tamiduuna ala ashyaa'i makhluuq, beesigamira ebintu ebitonde kaddinaari wa dirham, ng'omuntu okubeera nga alowooza nti ebbanga ly'amala nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ssente ajja kubeera nga asobola okukola byonna. Ebbanga ly'amala nga Allah subhanahu wa ta'ala amusobozesezza okuba nga asomye ajja kubeera nga afuna omulimu. Ebbanga ly'amala nga Allah subhanahu wa ta'ala alina kyamusobozesezza okuba nga akwatako, alowooza nti ekintu ekyo kyekigenda okubeera nga kimuyamba okubeera nga abaako kyatuukako. Naye ng'ebintu ebyo byonna bye twesigamirako bitonde nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yabitonda. Naga nti naye nendowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi, wa fi riwaya inna Allaha balighun amruh qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agamba nti wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, omuntu yenna eyeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna, sawa'an oli fi alami al-asbab, nga Allah mbeera gy'akutaddemu olina by'osobola okukola okuba nga obaako by'otuukako, oba nga anta fi alami tajrid, nga tolina ky'olina kubaako ky'osobola kukola kubeera ng'otuuka ku kigendererwa kyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'omwesigamira, fahuwa hasbuh, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akumalira.